Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omukulu General Kahinda Otafiire ye yasazeewo atusampolinge. General Kahinda Otafiire nga ku mulundi guno yakomyewo nate ng'asuubiza n'agamba nti ekisanja ekijja 2026 ajja kuba nga yeesimbawo omulundi ogusembayo. Era omukulu General Kahinda Otafiire yali yagamba nti tajja kudda, wabula yagambye nti yakizudde nti ku mulundi guno yeetaaga okudda nate akoleki afuge emyaka emirala 5 abeeko byatereeza, oluvannyuma ajja kubanga asiibula mu butongole. Kakati omukulu ono yalabiseeko ng'ali mu ssaati eya kyenvu eya NRM era ng'ali mu koona dansi ng'azinagana agaliko Kahinda Otafiire. Amazina g'abadde azina nga tosobola kubanga otegeera nti emyaka mikulu engeri gy'abadde anyeenyaamu koko kadansi kano. Updates endala ze tulina omukulu Juliet Zawedde ne Bushoke, ababiri bano bongedde okubanga beeraga omukwano oluvannyuma lw'okubanga omukyalo ono Juliet Zawedde yayawukana ne babaabe ab'enjawulo, ate oluvannyuma n'afuna omukulu Dr. Jose Chameleon era relationship ebaddewo nga y'amaanyi, wabula ekyasinga okubanga ate kyewuunyisa kwe kubanga omukulu Bushoke yavaayo n'aproposinga Juliet Zawedde era oluvannyuma ababiri bano ne batandika okubanga batrendinga ku social media, ekyali kikakasa nti waaliwo omukwano wakati wa Juliet Zawedde n'omukulu Bushoke newankubadde Dr. Jose Chameleon gwe twali tumanyi obulungi nti ye kati ye mwami w'omukyalo ono Juliet Zawedde. Akati omukulu ono Bushoke ayongedde okulumya abayaaye naddala bali ba Dr. Jose Chameleon abaali bamanyi nti b'amaanyi, abaali bamanyi nti omukyala be bamulina, wabula ekyasinga okubanga kyewuunyisa ate Bushoke okubanga omukyalo ono yamulyawo. Updates endala ze tulina omwana muwala eyaliko Miss Uganda Stella Nantumbwe, ekintu yakifudde official omukyalo ono oluvannyuma lw'okubanga abadde ku lujja kumala ebbanga ddene bukyanga afuuka Miss Uganda. Kakati ku mulundi guno omukyalo ono bwe twogerera Katonda nate yabikoze, omukyalo ono yavudde ku lujja. Ku weekend eno ebifaananyi bino byafulumiziddwa nga biraga omukyalo ono ng'anyumye bulungi mu gomesi ng'anyirira nga kwegamba ak'obugole okalabirako ddala nti katandise okuba nga aglowinga ng'omukyalo ono anyirira. Kakati Stella Nantumbwe yalabiseeko nate ng'ali n'omwami we fiancé we boyfriend gwe yasazeewo kubanga asiima mu bangi nalulungi ono nga yaliko Miss Uganda mu ggwanga lino erya Uganda. Of course abasajja bangi nga bamwegomba, wabula ate ye yakoze decision okubanga ono gwe yatulaze gwe baakoze naye emikolo ye mwami we gwe tumanyi omutongole. Era mwana muwala ku weekend eno bagenze masono kubanga ate bakola emikolo gino. Updates endala ze tuyina omugole waffe omuto Desire Luzinda omuwat ayongedde kubanga ate naye anyirira oluvannyuma lw'okubanga Desire Luzinda yakomyewo mu ggwanga lino erya Uganda oluvannyuma lw'okufuna akaweta akankusibiddaawo Will You Marry Me. Akaweta kano nga kavudde eri omusajja amanyikiddwa nga Levikson. Ababiri bano ku mulundi guno tulindiridde embaga yaabwe, wabula Desire Luzinda yalabiseeko nga akasusu kyekyo ng'omukyalo ono anyirira. Atujjukira bulungi nti Desire Luzinda yavaayo n'atugamba nti ebyemikolo yali yabivaako ng'alowooza nti si bibye, ng'alowooza nti munange emyaka gyamuyitako akuziza ate omwana ali myaka 2 ate naye alowooze ku by'embaga, alina okulowooza ku mbaga y'omwana we. Wabula ekisinga okwewuunyisa nti Katonda yakola ebyamagero nate n'afuna omusajja omuto, omusajja omulungi, omusajja anyirira. Era Desire Luzinda ali so proud of Levikson. Era abakulu bano essaawa yonna bajja kubanga bakuba ebirayiro mu church, bajja kubanga ate bakola embaga. Updates endala ze tuyina